Hallelujah, 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 hallelujah. Erinya lya Mukama lyebazibwe mbalamusizaako mu linnya erisinga amanyako n'erya Mukama waffe Yesu Kristo nti mwasuze mutya. Neebaza Katonda olw'amakya amalungi, neebaza Mukama abukeesezza, neebaza Mukama atuyisizza mu kiro. Bayibuli esomesa mu kitabo kya Zabbuli eya30 olunya olwokutaano nti amaziga gabaawo ekiro naye essanyu lijja bukedde. Gano ge makya Mukama mwakyusiriza obulamu. Buli abadde alina embeera ekukaabya, abadde alina situation gy'oyitamu, obadde eyo ng'okaaba mu ngeri emu oba endala, lipooti zonna embi, nzikiriza nti Mukama agenda kukusangula amaziga g'obadde okaaba. Gano ge makya amalungi era twebaza Mukama abukeesezza. Weewaawo si lwa maanyi era si lwa buyinza okuba nga tukeera, okuba nga twogera, mazima abadde Katonda yatuwadde ekisa. Wuliriza, olwaleero tuzze n'olunyiri luvudde mu Isaiah chapter 1 verse 16. Eggulo twalabye olunyiriri lwavudde era mu kitabo kyekimu ne chapter y'emu, naye verse yabadde 18 yegamba nti mujje nno tuteese ffembi. Mukama ayagala nnyo gwe okuteesa naye, okitegeera? Ayagala oteese gwe naye, for matter what. Teweetaaga na kuteesa na mwana wa muntu mulala, kubanga kyoyitamu Mukama yekka yasobola okitegeerera, yakimanyi. Nga bwe nkugambye nti amaziga gabaawo ekiro naye essanyu lijja bukedde. Osobola okukaaba n'onyumizaako n'omwana w'omuntu, omwana w'omuntu n'agamba munnaye kyoyogera nkitegeera, kyoyitamu nkitegeera. Amazima oyo abeera alimba, gw'omanyi kyoyitamu era gw'omanyi engeri gy'okiyitamu era gw'omanyi obulumi bw'oyitamu. Abalala baba banyumisa mboozi kwegamba kubeera awo ng'alinganga akutadde, kwegamba ojja kitegeera, naye nga teri muntu asobola kumanya muntu munne kyayitamu. Gobagoba mu nju ng'anyumiza eyasasudde omuzigo ogugwe ng'agamba nti kyoyitamu nkitegeera, newange eno landiroodi ampisa bubi, naye gwe ngewe yakasukidde ebintu ebweru, kuba kugumya bugumya, naye automatically Katonda yekka yasobola okumanya kyoyitamu. Fe abaana b'abantu banga abagumya, naye ng'okugumya okwaffe tekuyina kye kusobola kukola. Weewaawo abamu bayamba, naye era okuyamba kwe bayamba si kwe kwenkomeredde. Naye ate bw'ogenda eri Mukama Katonda n'oteesa naye, ayinza okukola ebikolwa nga byankomeredde. Gwe bagoba muzigo n'oteesa ne Mukama n'omugamba nk'oyo gobwa muzigo, emizigo ginfuukidde emizigo. N'oteesa naye n'omugamba naye nkusaba onkolera ebyekisa obe ng'onzija mu muzigo, agenda kuwa kalina. Oyo ye Mukama gw'oteesa naye n'akola enjawulo. Omwana w'omuntu oteesa naye n'agamba nkitegeera kyoyitamu. Bannaye embeera mbi, kyokka eri Mukama Katonda tebaayo mbeera mbi. Wuliriza olunyiri lw'ensana lwo lugamba bwe luti, munaabe. Isaiah chapter 1 verse 16, munaabe mwerongoose, mugyewo obubi bw'ebikolwa byammwe, muve mu maaso gange, mulekenga okukola obubi. Kati olwaleero ngenda kwogera ku kulongoosa, ku kunaaba. Munaabe mwerongoose n'okwerongoosa bye ngenda okwogerako olw'obudde, kubanga bw'onaaba ne weerongoosa ne wavaawo ebikolwa by'ebibi byo, automatically oba osaanira mu maaso ga Katonda n'olyoka otandika okuteesa naye. Weewaawo eggulu yatuyise natugamba nti mujye tuteese ffembi, ne bw'onooba n'ebibi ebiringa ebyatwakalanga bendera n'ebirala, naye munaabe. Obutali butuukirivu bwaffe twetaaga bunaaba bunaabi, ne tujjawo ebikolwa byaffe ebibi, ne tulyoka tusaanira mu maaso ga Katonda. Olunyiri lugamba nti munaabe mwerongoose. Ojja kuŋŋamba ate tunaaba tutya? Tunaaba nga tuva mu bibi n'obubi, ne tulyoka twerongoosa, obubi obwo ne tubuviirako ddala. Abadde omulogo n'onaaba obulogo n'ogamba obulogo mbuvuddemu, ne bembadde ndoga ne byembadde nkozesa obiroga nabyo okuloga nabyo n'obita n'obikasuka n'obisuula.
olwo obeera onaabye kye bayita obulogo naye ne byokozesa okuloga nabyo n'obivaako ne bw'obadde ologa notaddamu kubaloga miinizi weerongoosezza. Abadde alina olugambo bwe bagamba nti munaabe onaaba olugambo pasono ne bw'obadde olwogerako ne bw'obadde olutwalira nabo n'otaddamu dduba wa ne bw'olwogerako n'oddamu boogerako olwo obeera weerongoosezza era ng'onaabye kye bayita olugambo. Omubbi bw'onaaba obubbi noga olwaleero sigenda kuddamu kubba okubba sirina kyenkufunyeemu ewaawo oba omuwa sirina kyenkufunyeemu ewaawo abamu bakufunamu after olwo byafunyeemu ate bino bimala ne bikubwa noga naye obubbi buno kati mbunaabye siddamu kudda mu bubbi n'onaaba obubbi bw'obadde obba notaddamu kubabba ne bw'okolegana nabo okubba kuba abamu muyina kkulu nnene gye mukolegana nabo okubba obwo obubbi n'obanga obunaabye mu ngeri bw'etyo naye obunaaba otya okwo kubanga n'okunaaba kuno si kwangu naye waliwo ekisa. Omusaayi ogwayika ku musaalaba Gologoosa gwe gwokka ogunaaza ne gujjawo buli bbala naye ogufuna otya ogukoowoola n'akamwako togenda kusala mbuzi oba nkoko olyoka ogufune gwokkiriza bukkiriza nti kati maze obubbi maze obwenzi bembadde nyendako n'ababadde banyendako bonna mbanaabye n'amasimu gaabwe konekishoni zaabwe zonna nzisudde n'essimu yo n'omala naawe n'ogikwata no layini yo nayo n'omala nogaa kati okumanya naabyo obwenzi ne bembadde nninawo konekishoni z'obwenzi sigenda kubasangula mu ssimu naye layini eno okwebadde kanayo ngikwate ngimenye ngisuule kati nfuneyo ennamba empya ntandike ecaputa empya nga seetaaga kwekulubeesa ku bwenzi n'oyo abadde amanyi ng'ayenda naye ebyo n'obanga bwotyo bw'obinaabye n'okoowoola omusaayi gwa Yesu n'ogamba Mukama nkoowoola omusaayi gwo ogwayiika ku musaalaba Gologoosa n'ogamba nti kiwedde nga buli kimu kiwedde omusaayi gwogwo gunnaaze guntukuzeeko obwo byonna ebibi era omusaayi gwo gunnongoose nsobole okusaanira mu maaso go nga siriiko kabi. Olunyi lwagambye nti munaabe mwerongoose mugyengawo obubi bw'ebikolwa byammwe kati obubi bw'ebikolwa byo bwonna n'obunaaba n'olongooka n'omusaayi ogwo kubanga omusaayi gwa Yesu gwe gwokka ogunaaza ne gutalekaawo bbala emyasa wadize ne gutalekaawo kibi wadde omukululo gwakyo ogwo gwe musaayi. Ndabye abantu sizoni eno gye tuyitamu etandise okuggwa abantu nga banaaba abantu banaaba ne banaaba ne banaaba ne banaaba ne banaaba abamu netuuka n'okula nga batambula n'obucupa obutini ennyo bwe buti obulisimolo obucupa obutono mu nsawo zaabwe oba otudde naye mu bbaso nga akajayo ng'anaaba mu ngalo ng'anaaba mu ngalo n'ogamba kale ono singa yakimanyira olubereberye n'anaaba omusaayi gwa Yesu n'agukoowoola n'omugaa Yesu omusaayi gwo ngunaaba okuva ku bwezinge bw'enviiri paka mu ntobo z'ebigere bino byonna byanaaba temuli actually osobola okunaaba ebintu ebirala naye bw'otanaaba musaayi gwa Yesu byonna oba onaabidde bwereere kubanga ekibi gye kiva ne gikikoma gwe tosobola kijjawo naye amaanyi ga Katonda geekwese mu musaayi gwe n'ekisa kye byonna omuntu ng'obirina tebirabwako n'amaaso gagwamu ttaka naye oba nabyo ne bikugogola ne bikunaasa ne bikutambuza ng'osaanidde ekisa n'omusaayi gwa Yesu n'osaanira mu maaso g'abantu n'osaanira mu maaso ga Katonda. Ekyo kye bayita okunaaba ebibi byo n'olongooka mu linnya lya Yesu. Saawa yakusaba simanyi gwe by'oyagala kunaaba naye nkunnyonnyodde tandika okunaaba twala obudde obumala osobola okwewaayo essaawa nnamba n'okuwola omusaayi gwa Yesu n'ogunaaba n'ova ku bino binalaba abantu banaaba n'abaali batamanyi kunaaba ne bayiga okunaaba nalabayo abayiga okunaaba mu eno sizoni ewedde weewaawo baayiga okunaaba n'amazzi naye gwali weetaaga okunaaba n'omusaayi gwa Yesu ebibi byo ebikolwa by'omubi Sitaani by'abadde akozesa byonna biveewo. Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo Katonda nkwebaza
oyogedde Mukama gye tuli okuyita mu kigambo kyo. Ekigambo kyo gemanya, ekigambo kyo ddagala, ekigambo kyo kikozi, ekigambo kyo nnyonda eyasaayasa enjasi, ekigambo kyo muliro ogwaka. Nkwegayiridde ekigambo kyo nga kiyise muffe Mukama kinaazeewo Katonda ow'ekisa buli kibi ekibadde mu mukyala n'omwami ali eyo. Wakati nga tunaaba mu musaayi gwo Mukama era nkowoola amaanyi go Mukama gasisinkana omukyalo n'oyo n'omwami abali eyo mu kunaaba nga banaaba mu musaayi gwo, banaaba Mukama ebibi nga beerongoosa olw'obutali butuukirivu. Mukama obanaalize ddala obatukuze. Nkowoola ekisa kyo Mukama wakati mu kusaba kuno Mukama ku makya ga leero Katonda ow'ekisa waliwo abakyala n'abaami Mukama abali eyo abeetaaga okunaaliza ddala Mukama nga batandise okunaaba n'okwerongoosa n'okutukula. Mukama banaaso batukuze. Ndaba omukyala Mukama ali eyo ng'abadde akwatibwa omwoyo gw'okwaka. Mukama omwoyo ogwo gumunaazeeko Katonda ow'ekisa nga yeerongoosaako nga naye anaaba okuyita mu kigambo kyo. Mukama mutukulize ddala abakyala n'abaami Mukama bali mu kunaaba, abaana abo abali mu kunaaba abejjako obwenzi. Mukama obwenzi bunaaze buveewo Mukama. Ekigambo kyo kigambye tunaabe twerongoose. Katonda ow'ekisa omukyala yuuyo anaaba mu musaayi gwo nga tunaaba mu musaayi gwo Mukama era nga tukoowoola omusaayi gwo ku makya ga leero. Tunaazo tutukuze Mukama. Omusaayi gwo gwe gunaaza ne kutukuza. Naazo omukyalo oyo obwenzi, naazo omukyalo oyo obugumba, naazo omukyalo oyo Mukama olugambo, naazo omwami oyo munaazeeko obwenzi, munaazeeko olugambo Mukama, munaazeeko obukumpanyi obubbi bwonna bumuveeko Katonda ow'ekisa. Tunaaze n'omusaayi gwo Mukama, tunaaba mu musaayi gwo Mukama, tunaaba mu musaayi gwo okuva ku bwesinge bw'enviiri, tunaaba mu musaayi gwo paka mu ntobo z'ebigere, okuva mu mutwe paka mu ntobo z'ebigere. Engalo zaffe Mukama gye zaakwata ezimu ziriko obubi, bonna tubunaaba mu musaayi gwo. Ebigere byaffe gye byalinnya, ebigere byaffe biriko obubi, ebikolwa byaffe Mukama ebibi byonna tubinaaba mu musaayi gwo mu linnya lyo Yesu, amiina. Ayagala okulokoka ateeka omikono mu bbanga gamba nti ayi Yesu nzikiriza n'omutima gwange okuweebwa obutuukirivu era njatula n'akamwa kange nti ndokose. Amannya gange gano gogere gaddemu nate gaddemu neera gamba nti ayi Yesu amanya gange gano gajje mu bitabo by'okufa amangu, ebitabo by'endwadde, ebitabo by'okusiraana. Ogawandiike mu kitabo eky'obulamu n'omukisa n'okuwangaala. Azzeemu ebigambo ebyo oli mutukuvu, oli mutuukirivu. Katonda akunywereze mu butuukirivu n'obutukuvu, otambulire mu kubeerawo kwe, osaanire mu bwakabaka bwe obutaggwaawo. Mu linnya lya Yesu, amiina. Mukama abampeera omukisa abanjagalire olunaku olulungi. Emmanuel.